tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimzo Rich Boy Maxudi Junior. Waliwo obadde okimanyi nti waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Spice Diana ne Eddy Kenzo kugata Ghetto Kids ne Masaka Kids. And now twakitegeddeko nti Eddy Kenzo bw'atyo yasalawo okuba nti adampinga abaana ba Ghetto Kids nga bano abaana bamukolera kyamanyi okuba nti scoopinga international deals bogata n'okuba nti scoopinga international awards. Njogera ku international awards, njogera ku awards ngazi BET. Tujikire nti clip yaabwe ya Stalos yagoyinga nnyo viral kugata n'okuba nti abayimbi abali international international stars okuli Drake kugata ne ba famous people worldwide okuli Ronaldinho, Emmanuel Adebayo n'abantu abalala bangi okuba nti bakasharinga. And now bano abaana baletera Eddy Kenzo etutumu n'okuba nti afuna erinnya n'okuba nti akola ssente ku international level, but unfortunately bwatuka ekiseera nti Kenzo mu kusooka yali atambula n'abaana bano era abaana bano yabakolerako ssente nyingi, but bwe twogerera Kenzo yabasuulawo n'akwata abaana abalala. After using them yasaze okubasuulawo ng'abo condom n'aba nti atandika okupushinga abaana abalala era nga bwe twogerera Eddy Kenzo atandise okupushinga abaana aba Masaka Kids nga bano abaana yabawadde Drake, BET, television channel eyo Africa ne international channel. So abaana bano batandise okuba nti bagoinga places, naye ate twakitegeddeko nti Kenzo akola ekintu kino okuba nti alwanyisizako ba Ghetto Kids oluvanyuma okuba nti bafunamu obutakkaanya ne teacher waabwe oba mentor waabwe gwe bayita teacher. So kati bwe twogerera waliwo olutalo olubaluseewo nti mu quarantine period eno Eddy Kenzo akaaba nga batalina ssente, naye yasobodde okukwata ssente n'azisindikira abaana ba Ghetto Kids n'okuba nti abayamba aba Masaka Kids n'okuba nti abayamba, ate nga abaana aba Ghetto Kids be yatoba nabo from day one tebalina kye bakola, tebalina kyakulya abaana babonabona. So n'olwekyo abaana bano beetaaga buyambi. Spice Diana lwakyalabe bw'ati yavuddeyo n'atandika okuba nti agendayo olunaku lwaleero twalabye Spice Diana nga abakyaliddeko n'ebintu ebikozesebwa okukulya emmere n'abalikirayo n'akasente. Era Spice Diana agambye nti bano abaana bakulira kinene nnyo ensi eno okuba nti egenda ku international level n'okuba nti batumula omuyimbi omu n'agenda ku international level era sawa zino akola ssente empita n'enkadde, naye kiswaza okuba nti omuyimbi abaana bano gwe baakolera ebbanga lyonna mu period bweti omuyimbi oyo tabafuddeeko kuba nti abaddukirira n'okuba nti ayamba bakyali be, because sawa zino ffenna tukimanyi nti buli omwaka aba lulwe ba DJ bakubiridde endulu mu bayimbi babayambe, naye badansa tebabafuddeeko. So n'olwekyo Spice Diana agambye nti oluvannyuma okuba nti Kenzo yafuna ssente zonna zafunye okugula amayumba n'ebisigaddeyo mu baana bano, yali badde nga akwatibwako ensonyi n'ekisa okuba nti addisa ku baana mu period gyeri nti tebakola ate tebalina savings z'amaanyi ng'egyo kyeri nti baana bato bali mu kustaffing, tebalina kyakulya bakamala ebbanja ly'ennyumba. So n'olwekyo Spice Diana ye ng'omuntu yasaze okuba nti abaddukirira mu mbeera endala. Abaana ba Ghetto Kids bano nno batandise okuba nti nabo beekyangira ku Kenzo, bagamba nti ffe tukoze ebintu bingi, tukoledde ebintu bingi, tutambudde nawe amawanga mangi, tuze ku shows zonna, naye musuuza buli tukugambako ebizibu byaffe obyepena tetumanyi lwaki kiki twakola taata obeere nga otusonyiwa oba kiki kye twakola. Naye ng'ate kyenyamiza n'okwenyamiza nti mu period eno twali badde twagala obuyambi n'okuba nti tupushinga tuzikidde otupushingako ate wakutte kampo ndala. Abaana ba Ghetto Kids bono bagamba nti Eddy Kenzo ono alinga ayagala okulaga ekifaananyi ekiraga nti abayimbi bonna bayuza nti mu period babadde bamwetaagira taliwo. Tujjukire nti sawa zino Eddy Kenzo ali mu ggwanga lya Ivory Coast eyo, naye ng'ava yakaaba nga bwatalina ssente n'okuba nti akozesa $3 olunaku hotelu gy'asulamu. Zino nno essente bw'obanga oli musajja mwavu tosobola kuba nti ozifuna. So n'olwekyo Kenzo y'omu ku basajja abalina ssente e Kampala, naye ate kikozesa okuba nti bantu be bakola nabo baba yakoze nabo ali mu kaaba instead of okuba nti abajuna mu mbeera bweti tafuddeyo
okuba nti abayamba. Bino nno bikyalanda mu maaso. Abaana bawanda muliro gwe twogera Kenzo ali mugeza kupushinga ba ghetto kids ku international platforms twalabye nti ku BET Award batuuse ku BET channel batuuseyo dda ali mu kwateeka awalala. Olutalo lusituse wakati wa ghetto kids Spice Diana agamba nti Kenzo oli mubi wankwe, Kenzo oli munanfuusi, tovuddeyo kuyamba abaana. Abaghetto kids bagamba nti Kenzo user tukozesanga nga bokono namana natusuula. So bino nebira tunabanga tubikutuusa ku episodes zaffe ziddako awo. Nkusaba ekintu kimu muganda wange, subscribe yankweno channel, liking nga sharing nga ate commenting nga wansi awo otuwe opinion yo mu bulungi oba mu bubi. Bye bye for now. Nsigadde ntam Jimzo. You can follow me on TikTok strictly Jimzo 16 ate nga ne Twitter Jimzo 16 ne tuba nti tukwatagana. Bye.